kukulisizayo nnyo omukuumulamu okwo katweyongereyo tulabe ekibala ekituufu ekyokulima obutiko buno bw'osobola okulimira ewaka katulabe ng'ebintu bwe bitambula ng'abantu bannaffe bwe bayiga ekyuma kiwagala kyuma katwewagale. Mwezi gumu tusuubira zijja kubanga gadeni zonna zikutte. Okay? Nti bw'omala osimba teeka mu ki darker room. Waliwo bano abalina obutiko buno bwa oyster mushroom. Balina darker room yaabwe babika ennyumba yonna amadinisa ne bagabika n'obumoli ne bakola ki? But for this type of mushroom we don't need to do that. You just cover the stand. Actually this is the house for the Ganoderma mushrooms. Ino ye nyumba yaabwe mwe bukola ki? Mwebumerera shekeza nabo batoyina room osobola bukola ki? Ne kabalaza. Kabalaza, you can use a balcony to grow. Even if you're in an apartment, that balcony you can put this stand and you just cover. Okay. You don't water, you don't do anything for them, they will be growing. So what you do, you keep on checking on them. Goba bukeberako buki? Okay? After 1 month, butwale ng'omwezi ogumu guyiseewo buzze mu ki? Light room. How do you go about the light room? It is simple. Okyusa bukyusa akaki? If you want to go to the light room, you just remove the black cover and you put a transparent. You see this cover which is normally in sugar sacks. Akabeera mu busawo bwaki? Bwa sukali munda. Kati kokola ki? Obikako kati awobozze mu light ki? Room. Kati mu light room omwo ekiddako okufukirira. Kubanga mu light room we water. Okay. Use a sprayer kati nga kali kokozesa ku bikulu kipako. Ako koyina okukozesa. Babikuba nange gye muli. Toyiwako mazzi ki? Mangi. Otobyako buki? Just moistening. What type of water do we use? Amazzi ge tukozesa ag'enkuba gakola n'agataapu gakola n'agataapu ogateekako mu musana ne gavaamu chlorine. Yes. Professor, do we spray also down? No, we always spray on top. Okay. And the type of water we use is rainwater, even tap water, but you first expose it to direct sunlight so that chlorine can evaporate out. Professor webalire ddala omulimu. Nze abuuza wano tukyusizza tugenze ku side endala gye namaze dda okungulako. Nyongerako ensigo oba ziri ze twateekamu mu kutandika ze nnyongera ofukirira. Ziba zikyalimu, ensigo toyongeramu. Bweza nnyo. Amin. Yaja kayigwa. Okay. Katulabe market and yield. First and foremost, 4 gardens give us 1 kilo. Ennimiro nnya zituwa kilo meka? I told you these are what now? Zino zifuuse ki? Ennimiro. So 1, 2, 3, 4. Those are 4. The yield is 1. Kati garden emu tuwa kyenkana ki? 4 gardens give us 1,000 grams, which is a kilo. So 1 garden etuwa ki? Wanji? Etuwa ki? 250 grams. So buying price tugula, we buy these mushrooms. We buy each kilo at 50,000. Okay. 50,000. 50,000. Buli kilo emu tugula emitwalo 5. Mukitegeera? Isebo. Ekitegeeza kwota ya mmeka? Goma 2 5. Kwota emu. Kwota emu. Sebo goma 2 5 kwota emu. Okay. Perfect.
Now kati ebirimiro 100 bigenda tuwa sente mmeka? Kipako ofunye mmeka? Nafunye omugezi wano wangi 12 maama sigenda kuvaako 12 sebo meka? Miliyoni 1.25 temutusabula nnyo ate tuvudde ndi ku 12. So in 1 month okay. ofunamu miliyoni 1.25 emeka? 25 omwezi ki? Omu. Naye jjukira ogenda kungula okumala emyezi emeka? 6. You be harvesting for 6 months. Sente zinyuma okubala. So miliyoni 1.25 times 6 months ofunye sente mmekaawo? 7.5 million. That's what you earn. If you plant 100 gardens, by the end of 6 months, you would have earned 7.5 millions. Okay? Imagine if you planted 1,000 gardens. 100 gardens give you 7.5 million. Mama ogamba ki? Feseba otubuzeemu. Nawulidde nga agamba mu 10 ojja kujja mu garden za 5. Ng'otadde mu kilo 2 ojja kujja mu garden za 5. Naye ate obala 10. Anti kiri bwe kiti. Stand kati egendako garden 10. Yonna. Kati sijja kubala kiri kyofumbye. Oddamu n'ofumba ogwokubiri. Nze mbala kigenda kuki? Ku stand yonna. Kale sebo. Okitegedde kategeeza gwoba ofumbyemu emirundi emeka? 2. Kati tuli ffenna? Yes sebo. Kati 25 times emyezi 6. Ze miliyoni 7 meka? N'ekitundu. That is 7.5 million. For 100 what? Gardens. But imagine singa wasimba ennimiro lumeka? 1,000. Bw'oba wasimba 1,000 esebo ofuna sente mmeka? Ani alina answer awo? 75 what? Millions. You just multiply by 10. Okay. If someone has 100 nga goina 1,000, esebo you are 10 times more richer or far. So ofuna 75 millions. Sente zimera kuki? Sente zimera ku miti. Myezi 6 ng'ovuga kawundo. Otereka otya ng'omaze okukungula? That is our next step. Tumaze okulaba economic analysis, how we earn. Then ekiddako is packaging. So after harvesting, you dry in the dryer. Okaza muki? Mu dryer. And they dry in 1 day. Ashes basobola okubibawa tebirwawo kala. Okay. By the time they grow, they are always, you know, it is hardy woody. Chiri chikaluba. Chiri woody and hard. Okay. Sorry. So you can see. Yes, sir. Chikalachi mangu. Atokiraba otya nti kituuse. How do you know that it is ready for harvesting? Okay. Ring eno, the edge should be brown. Kati olola bino bikyakula kubanga ya white. Oba mugiraba. Kati kino ekiri ready wonanga yaki. Naye kino twakinoga ne biggwako naye enkuba we yatonya ne kyekolako effujjo ne kyemeza. But the edge should be brown. Edge eno erina okuba nga eriki? Brown. That's when you harvest. For us we have an offer gye tuyita Ganodama kit. We give you a dryer. Okay, we avail you a dryer, a stand, and 100 gardens ku miliyoni emu. Osasula miliyoni emu ne tukuwa dryer ne stand n'ennimiro meka? 10. Kati gwe kyokola ofuda akabomba nakigimusa ofukirira buki? Ofukirizi. Ffe donki waako ono
simanya kukola ki Parkinga. kufumba bukutabwa Kusibako. kusiba kuteeka mu dakaruumu byonna tubikolera gweofuna kino kiwedde ng'ofukirira buki bufukirizi. So we have an offer whereby we do for you the donkey work of sterilizing the sawdust, packing, putting in the dark room. For you, when you buy the kit, you just need a sprayer. You just spray in the morning and evening, and you dry. So that is the offer we have. It comes with the dryer, a stand, and 100 gardens. It is at 100. Ani abatabuddeeyo. Ne bw'oba oyagala okugula individually, a garden is 5,000. This one is 5,000. Nga ekuze. Then the seed yo ya 2,000. Ensigo ya mmeka? Ya 2,000. Stand ya 5 ne dryer ya 5. If you want to buy individually, the garden is 5,000, the seed is 2,000, the stand is 500, and the dryer is 500. Tuna n'ekitabo kye twalonchinze. Musobola okigula. Waliwo katinga ekya kipaku. Zamera komiti. Zimera komiti. Sente zimera komiti. So you can always follow. Ebintu bya missing byonna osoma buki? Busomi. Kuba kati abamu muzze mu ya 8. Twatandika 8 years back. N'olwekyo tosubwa Sundown y'omwaka guno egenda okuba ennaku z'omwezi nga 24 November okutuuka nga 3 November wali ku Hotel Equatorio mu hall jangu oyige era nawe oyagala okutandika business ey'okulima obutiko buno baganodama wamu nga bw'olimirako n'amamera nawe jangu twogere ate tukufunire n'akatale jjukira kilo y'obutiko buno baganodama lusidamu tugigula $5,000 n'olwekyo ekyuma kibagala kyuma tosubwa Sundown ey'omulundi ogw'omwenda yitayo ku Equatorio omanye ku by'okulima obutiko ne Sundown. Bye bye.